okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda we mwannyinaze nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ne mwebaza oyo atuwadde omukisa okuba nti tukyali balamu. Obudde abuggyeko eddiba ng'okyassa. Saagala okitwale nti gabadde maanyi go oba alaamu eyo eri ku ssimu yo yeekuzuukusizza, ne Mukama yakuzuukusizza. Era okuba nti oli mulamu, Katonda alina enteekateeka gy'oli. Gw'abadde aweddemu essuubi, buli olunaku bwe lukya kiba kitegeeza Katonda alina enteekateeka eri obulamu bwo. Omuntu atalina ssuubi tagwanidde na kuba mulamu, kubanga ekitubeeza abalamu ly'essuubi. Ate teriyo ssuubi lisinga ssuubi eryo lye twaweebwa erya kudda kwa Yesu omulundi gwe ogwokubiri. N'essuubi eddala lye tulina mu nsi muno kwe kubeera nti enkya waliwo ekirungi ekijja, nga teriyo kirungi kisinga bwakabaka bwa Katonda mwana we bwe yagenda otuteekerateekera. Kwaniriza nate ku nsula ey'enkya ejja butereevu gy'oli ku 3ABN Television Uganda. Amannya agange okutuusaako ensula ey'enkya, nze Ziwa Eria, omuweereza mu kkanisa eya Seventh Day esiŋŋaanibwa awo e Makerere okulinaana ettendekero lya bannamateeka eryakazibwako lya LDC. Buli Ssabbiiti bw'oba ng'onneetaaze tweyongere okukubaganya ebirowoozo n'okuyiga, oyinza okunsangawo. Nga tunabagenda mu kyakuyiga kyaffe enkyene ya leero. Ekyokuyiga kiringa kibuuzo. Kigamba nti okusanyuka n'okujaganya. Okusanyuka n'okujaganya. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, otwagadde, otukoledde ebirungi era ebikulu kye tuvudde tusanyuka. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti tusanyuke, kibuuza nti tusanyuke n'okujaganya. Okusanyuka n'okujaganya tekwandibaddeko kibuuzo, kubanga ffenna twagala okusanyuka n'okujaganya mu nsi muno. Tubeerayo Mukama okuyita mu kyokuyiga kino kye tugenda okuba nakyo. Tuveewo nga tutegedde, ate tunywezebwe mu kukkiriza. Muganda we mwannyinaze, nsaba alaba omukisa olw'okusalawo okwakoze olwaleero, lunaku luno olw'okuteekateeka. Tuyigirize, tuwe Omwoyo Omutukuvu y'aba abeera omuluŋŋamya okuyita mu kuyiga kwaffe kuno, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okusanyuka n'okujaganya olunyolo okujjukira luvudde mu Matayo essuula y'e11, essuula ya 5 olunyolo lw'11. Olwaleero twetoololedde nnyo mu ndagaano empya, oba ebyokuyiga byaffe byetoololedde nnyo mu ndagaano empya. Sura 5 olunyolo lw'11 lugambye nti mwe mulina omukisa bwe bana bavumanga, bwe bana bayigganyanga, bwe bana bawaayirizanga buli kigambo kibi okubavunaanya nze. Olw'12 musanyuke mujaguze nnyo kubanga empeera yammwe ennungi nnyingi mu ggulu, kubanga bwe batyo bwe baayigganya bannabbi abaasooka mmwe. Mwe mulina omukisa bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabawaayiranga buli kigambo kibi okubavunaana nze.
okwogera kwa Yesu ebigambo byayogera mu ssuula eno ey'okutaano ey'omukaaga n'ey'omusanvu mu Matayo bigambo ebireeta enkyukakyuka ey'omuggundu naye ate birina okusoomooza okw'enjawulo mu ngeri gy'oyinza kubiteeka mu nkola. Waliwo okubeera nti ebigambo birungi binyumira amatu naye okubiteeka mu nkola kintu kirala. Era ebiseera ebisinga tulabanga ebiba bikoonagana. Era oluusi ne tugamba bino ebintu bino tebikola makulu. Njagala okukozesa ekigambo naye tekijjawo bulungi naye tebikola makulu. Obwakabaka bwa Katonda eri abo era eri ebyo byonna ebituyigirizibwa n'ebitusomesebwa tebikola makulu. Obwakabaka bwa Katonda tebukola makulu bw'okusinziira bw'obanga osinzidde mu nsi eno ne mu kacyo kano ke tutuddemu mu biro bino. Nina kyenzimba njagala tutambule mpola mpola. Otandika okwogera ku bwakabaka bwa Katonda nga bwe bulambikiddwa mu ssuula ey'okutaano mu kwogera kwa Yesu ey'omukaaga n'ey'omusanvu eza Matayo, n'obireeta mu mbeera ey'akacyo kano ak'omulembe guno bayinza okuyita omulabi. Bikontagana n'embeera y'obulamu etwetoolodde. Naye kino kye njagala otwale nti ebigambo bya Yesu bye yayogera balina omukisa ebigambo ebyo bye yayogera bikulu nnyo eri obulamu bw'omugoberezi bwa Yesu. Bw'obanga weetegerezza ebigambo bino nti Yesu yali ayigiriza okwewala ebyo ebitutiisatiisa n'ebyo bye tuyitamu n'ebyo okusoomozebwa kwe tuba nako. Ate ebyo bye tutya ate si gwe mulamwa era Yesu si bye yasimbako eggulu si bye lisimbako ennyo essira. Obwakabaka bwa Katonda tisikwe busimba ennyo essira. Naye Yesu kyagamba olunyirisa nalubasomedde nti mulina omukisa nga muyiga wakati mu kuyigganyizibwa n'obutategeeragana naawe abantu babasalako omugambo. Abantu bakifuula kati si kusala bigambo bagamba kusala mugambo. Agamba nti kitugwanidde okusanyuka. Naye njagala ombuulire kye navudde mbaga nti mungoberere tugende mpola mpola. Ebigambo bino Yesu byayogera mu byasa ebibiri ebiyise. Bw'obireeta mu kacyo kano biba tebikola makulu. Agambye nti mulina omukisa bwe babakola ki? Bwe babavuma. Mulina omukisa bwe babayigganya. Mulina omukisa bwe babasalako omugambo. Ekyo bwe kibanga kiragiro kikuweereddwa si kyangu kyakuteeka mu nkola. Era enjigiriza eno kyaba bagamba nti omusajja ngazze n'enjigiriza mpya kubanga ensomesa n'etteeka eryaliwo nti oli bw'akkuba ekikonde naawe mukole ki? Mukuba ekikonde. Oli bw'ajjamu erinnyo naawe kola ki? Jjamu erinnyo. Bw'ajjamu eriiso naawe jjamu. Kati Yesu ajja agamba nti bwe bakukuba oluyi kyusa oludda olulala nalwo balukole ki? Balusaba tule. Ani kugwe mu kacyo kano ke tutuddemu ani oyo? Batono ndwawo n'obbawulira nti
bamuyigganyiza naye nakkiriza, bamubbyeko ebibye naye nakkiriza. Ekyo okukiteeka mu nkola kikola kisoomooza. Era kyekiva kitulaga ebiseera ebisinga nti abo basazeewo okutambulira mu bulamu obw'obwesigwa oluusi balabikanga batalina kye batuukako mu bulamu. Mu nsi eno ey'ekibi. Naye njagala bintu bino tubitunuulire mu mbeera bbiri ez'enjawulo. Njagala tuzikole ki? Tubitunuulire mu mbeera za mirundi emeka? Ebiri egy'enjawulo. Agambye nti okuyigganyizibwa, bw'oyigganyizibwa olabiramu mulimu omukisa, kubanga bwe babanga bakuyigganyiza Yesu. Oyinza okuba oyigganyizibwa, Bayibuli etulabula nti tugondere abo abatukulembera. Kiki ekikutwala mu nsiko? Ogezeeko okuwamba gavumenti bakukwatireyo, bakuteeke mu kaduukulu, bakuyigganye. Okuyigganyizibwa Yesu kwayogerako kweko okuyigganyizibwa nga oyimiridde ku mazima ne ku kituufu, ne bakuyigganyizibwa kyava agamba nti sanyuka, nga bakuyigganya olwaki? Olw'okuba nze. Naye ekyo tekikuwa bbeetu kutandika kubeera nagayisa gabi, kuleekaanira bantu, kubeera nga olina ettima ebbi, ne mu bulamu bwo ne mu kukkiriza kwo. Olw'okuba oli muweereza wa Yesu, otandike okwogera ebitatuuse, obeere n'omutima omubi, bakuyigganya ogaye kale banjigganyiza Yesu. Ebyo tebikwatagana. Yesu atusuubira okubeera n'empisa ennungi, okukola obulungi. Bwe bakuyigganyiza okukola obulungi, ekyo agambye olabye omukisa. Naye abantu bwe bakukyawa ne bakujja ne mu byabwe olw'empisa zo n'enkola zo eziwunyaziizi, gwe nga tolumirirwa balala, byonna ensi byekola nga byokola tebigezaako kulaga nti byokola bituufu. Naye kyagezaawo tugamba nti okuyigganyizibwa olwa Yesu kujja newankubadde tukola ki? Newankubadde bye tukola tubikola na bwesigwa mu mwoyo gwa Kristo. Okuyigganyizibwa tujja kuyigganyizibwa. Ne Petero akyogerako nti ne Pawulo akyogerako mu Timoseewo nti abo bonna abasazeewo. Timoseewo ndoza yanyanguidde okukomawo mu bwongo bwange. Timoseewo ndoza bbaluwa esooka sula y'omukaaga nti yenna asalawo okutambuza obulamu bwe mu Kristo yeeteeketeeka okukola ki? Okuyigganyizibwa. Agambye etya? Obudde bulabikanga obutuddukako, naye agamba nti yenna asalawo okutambuza obulamu bwe obw'okukkiriza ng'agondera Yesu yeeteeketeeka okukola ki? Okuyigganyizibwa. Akole ki? Weetegeke okukola ki?
okuyigganyizibwa. Olunyo lumbuseeko. Bw'okkiriza Yesu olina kubeera mweteefuteefu okukola ki? Okuyigganyizibwa. Yesu kyava akomekkereza ng'agamba nti balina omukisa, mulina omukisa bwe babayigganya, bwe baba okusalako omugambo, bwe babayisa obubi ku lw'erinnya lye, ku lulwe. Tebakuyigganya nga bakukwatidde mu bubbi, tebakubonereza nga bakukwatidde mu bwenzi, tebakubonereza nga bakukwatidde mu byonna eby'obutali butuukirivu, ate n'ogamba nti banjigganya lwa Yesu. Endaba ey'omulundi ogwokubiri, Yesu tagamba nti tusanyuke olw'okuba tuyigganyizibwa oba munfunye. Ekintu kino si kyangu. Yasoose n'agamba nti babayigganya era mulabye omukisa, kuba babayigganya olw'okuba nze. Kati ekyokubiri agambye tatukoowoola kusanyuka olw'okuba tuyigganyizibwa. Ekyo kijja kuba kutegeera Bukristaayo ngeri yakifuula nnenge. Okujaguza n'okusanyuka Yesu kwayogerako, njagala ogaziye endaba yo ey'ebintu. Olabe Yesu atuyita mu mbeera efaananye etya? Mu bwakabaka bwa Katonda obulamu bwaffe bupimibwa ku minzaani ya kiki? Ya njawulo, okuva ku mbeera zetukola ki? Zetuyitamu ezetwetoolodde. Obuwanguzi n'okusiimibwa abo betuweererezaamu, n'obukuumi bye twagala okulabira. Bw'obanga oli mubuulizi wa njiri ng'okyusizza bangi, oyise mu mbeera ez'okusoomooza, awo tulabira nti omuntu akoze bulungi. Bw'obanga olina by'otuuseeko mu mirimu gyo, bye tulaba. Bw'obanga ofunye obukuumi, ensi bye yagala okukola ki? Bye yagala okutunuulira. Naye Yesu kyagezaako tugamba nti wadde bino weebiri, musanyuke mujaguze, kubanga ekirabo kyammwe kiriwa? Abituteekeddeteekeddewa? Abituteekeddeteekedde mu ggulu. Tusobola okusanyuka n'okujaguza kubanga amaaso gaffe tegatunudde ku bino ebyawano, gatunudde ku biri byagenda okukola ki? Okuteekateeka. Kyavudde ayogera nti bajja kubayigganya, tebasoose kuyigganya mmwe, basooka kuyigganya bannabbi. Nabbi Isaaya baamuteeka mu muti, kiwongole ky'omuti, ne bamusala n'omusumeeni wakati. Naye nno nga bamusalira ki? Kuleeta bunnabbi eri ani? Eri abaana ba Isirayiri, obwali bubalabula ku kuwambibwa okwali kunaatera okubaawo. Ngalaba byayogera byabwewuusa. Yeremiya naye ne bamuwamba olw'okuba aleese obunnabbi olubagamba nti mugende Babuloni, Mukama ajja balabizaayo omukisa. Nti no omusajja byayogera mulalu, ne bamusuula mu bunnya omwali kazambi, omwali empitambi. Kimanyi mulaba abantu engeri gye babonaabonamu. Yesu kyabagamba nange olaba basoose kuyigganya nze, nammwe bagenda bayigganya. Naye agamba nti kaba bayigganye, naye mujjukire nti ate basooka kuyigganya nze ani? Mukama wammwe. Naye byonna babikole, mumanye nti bajja bibakola, naye muli bawanguzi. Kyagezaako okutuzimbamu nti okuyigganyizibwa kuno ne bwe kunaaba kufaanana kutya, tusobola okusanyuka kubanga essuubi lyaffe teriri mu byansi muno. Mukama atuyambe
si kyangu gwe okukkiriza okugenda okubuulira enjiri ng'omanyi bagenda kuyigganya. N'obuulira enjiri ne bakuvuma, n'obuulira enjiri n'okubwa kibooko, n'obuulira enjiri ne batema muganda wo, n'obuulira enjiri abantu ne bakuba amasasi. Naye nga kikusuubiramu gwe ogende mu maaso ng'okola ki? Ng'obuulira. Ensi gye tutuddemu era gye tuwangaliramu mbi nnyo ekyenkanidde awo. Naye wadde mbi nnyo ekyenkanidde awo, bw'oba muweereza wa Mukama ng'osazeewo okuyimirira ku mazima n'ekituufu n'okutegeeza ku bulungi bwe n'ekisa, weeteeketeeka okuyigganyizibwa. Naye mu kuyigganyizibwa okwo emmeeme yange n'eyo ereme okwennyika, naye tusigale nga tuli basanyufu kubanga tumanyi gwe tuweereza ye yasooka okuyigganyizibwa ate n'awangula. Mukama atusaasire, atuwe, atusobozese okukuuma obwesigwa wakati mu mbeera ez'okuyigganyizibwa kwe tuyitamu oba n'okwo okunajja bwe tunaaba nga tukyali balamu. Kkirizaye Mukama ekisa kyo kitubeere nze ne muganda wange. Tuleme okusiŋŋaanibwa mu bikyamu, batuyigganyize mu bikyamu, naye tusiŋŋaanibwe nga tusazeewo okutambulira mu makubo amagolokofu era mu go tugasanyukiremu ne tuba nga tukyayiddwa ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Mukama omulungi ow'ekisa, kuno kwe kusaba kwaffe. Ekigambo kyo bunnabbi, ekigambo kyo bwe bulamu, ekigambo kyo kisoomooza. Obukristaayo si lugendo lwangu, naye lugendo lulimu okusoomooza nga tutegeezeddwa nti mulimu n'okuyigganyizibwa. Mutubeerayo Mukama. Nga Pawulo bw'ayogera mu ssula y'omunaana ey'Abaruumi nti newakuba kufiirwa, newakuba kuyigganyizibwa, waleme kubeerayo n'ekintu n'ekimu ekitujja ku Yesu. Oba kubulwa mmere, oba bya muŋŋanda kutukyawa, tubeere olw'ekisa kyo kikuuma obwesigwa. Beera muganda wange mwannyinaze ayinza okuba ayita mu kuyigganyizibwa olw'okuba yasalawo okugoberera Kristo. Munyweze mu kukkiriza. K'ebigambo bino byongere okumunyweza. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.